njagala kubeetondera ku ekyo kyagamba era nnyonnyole lwaki twabeera bwe kityo. Bwe twava wano oluvannyuma lw'ennaku 2 ne bagamba waliwo ennyumba ezayidde olw'okuba minisita abadde wano, abantu bakoze akavuyo. Era abarisiivinga amasimu mu ofiisi yange ne bakimbuulira, ne nkubira DPC ne njogera naye. N'angamba nti madamu, twazudde nti kino si kituufu, amayumba waliwo abaageeyotereza, naye abantu tugenda kubatta. Abaali bakwatiddwa. Era kinnumya ennyo nti DPC ono saamusanze wano. Yandinnyambye n'akkiriza oba n'ayogera ku mazima nti namubuulira. Era ne mugamba abantu abo be mukutte, munoonyereze bulungi oba ddala kituufu amayumba gaayidde olw'okuba twavuddeeyo. N'amala n'angamba nti madamu, twasanze nga tewali musango ennyumba bagyeyokereza, era n'angamba nti abantu abatadde. Kinnumya ennyo nti LCT yagambye nti bwe baamaliriza ate ne babakwata ne babatwala mu kkomera okumala emyezi. Era kinnumya ennyo nawulidde nga mu lulimi olwange naahurira n'ayegaya, simanyi kwogera ekyo mu Luganda, naahurira n'ayegaya ng'omuntu eyajja wano wali wasobola okukyogera mu lulimi lw'omutegeera. Nawulira nga nenyoonye twava mu kifo kino ne tusuubiza abantu tebagenda kufuna buzibu, era nze omwe yagamba temugenda kufuna buzibu. Ne ntwala enamba ya DPC, era nze kennyini nayogera ne DPC n'angamba nedda madamu, twategedde nga biri waliwo abaabikoze bakole akavuyo, naye abantu tubatadde. Kati ensonga ezaabatwala mu kkomera kumala egyo emyezi ze ngenda kutegeera, era LCT natutte buli kimu, ngenda kufolowinga up to keesi weeri manye ekyajja kikya kwe bateekako omusango. Saagala pulezidenti mumuteekako omusango. Bwembanga nze nakola ensobi olwa ofiisi yange etambuulira ebigenda mu maaso, olw'okuba abo abantu babasiba ne siddamu kuwuliziganya nabo, omusango guli ku nze. Naye nsaba munsaasire, saamanya ekyagenda mu maaso. Era obwedda nenya MP wamwewo namulemezawo ne mugamba ihonalebo kiki, why didn't you inform me? Lwaki tewantegeeza nti kino kyali bwe kiti? Era kyambuulidde sikijjukira bulungi, namubuuzizaawo naye neyennyonnyolako. Naye njagala nkutegeeze LCT nze ndi muntu w'abantu era nnwanyirira nnyo omuntu wa wansi. Era ekyo ojja kukinsaasirako, naye kati olwaleero sigenda kuddamu kikola bwentyo, era nakiwadde omuyambi wange. Next time bw'abeerawo obuzibu ne tutayamba, ngenda kuvunaanaye, alina okumbeerera kwanzijukize. Lwakuba tukola abantu abasibira obwereere abalala. Emisango ne giba emisango emirala ate nga misango gy'amataka. Ebyo mbirabye nnyo ku wantu we tutambudde. Ng'osanga abantu babavunaana olwa malicious damage naye nga ne babasiba ate n'emisango ne bakisanctioninga naye nga baagala kugyawo obujulizi bwa ttaka. Ekyo tetukyataagala. Era tukolaganya ne poliisi okulaba nti ebyo tebiddamu kuvunaana bantu misango mirala ate nga misango gya ttaka. Njagala nsabe omukulu wa poliisi ali wano akiikiridde poliisi ye DPC, my dear, tewaddamu kubeerawo malicious damage ne musiba abantu nga temusoose kunoonyereza. Nnyo era kino nkyogera ku mawulire sigenda kulimba. Waliwo ebitundu byenfolowinze neemanya amazima amatuufu n'amawulire gandaba. Ntuukira ddala ku muntu wa wansi ne poliisi ne njibuuza gwe poliisi wakolawo ki? Era amawulire gandaba, sigenda kwogera bintu bitali bituufu. Era nziramu nga nkusaba DPC, saagala kuddamu nyimiridde mu bigere bya pulezidenti wano because ndi muyambiwe mu ofiisi ye. Pulezidenti yalwanirira eddembe ly'abantu, kati abantu baleme kunyigirizibwa. Ate ddala yalwanirira eddembe ly'abantu ba wansi. Kati bwe tuba tetukola mulimu gwaffe, tuba tetumukiikiridde bulungi. Nkiddamu, tetwagala kuddamu kuwulira malicious damage ng'abantu mubasibira ttaka ate mubateekawo ebisango, abalala babateekako ne criminal cases. Ono yasse ogenda okunoonyereza ng'omuntu teyatta. Era kino era nkyogera ku mawulire nti nagende waliwo omusango ogwabeera ekyankwanzi, chairman ne bamusiba n'akakiiko ke konna nti batta abantu 3. Naye nga bajjawo ettaka bajjawo because chairman n'akakiiko ke
baali witnesses b'omusango gw'ettaka kati baali baagala kujjako obujulizi era nayimirira mu bigere bya pulezidenti ne following omusango up to DPP's office gye baali basanctionize nga bali babasibye omwaka ne bivaawo ne babakomyawo. Chairman wa LC1 namuteeka mu office yange okumala omwaka gwonna nga nze nali manyi okutegeera amazima era DPP nangamba wakola ensobi ne mugamba nakola ensobi naye mu kintu ekituufu. Kati ebintu ebyokusibira abantu bwereere olw'okuba aba witnesses b'amataka tetukyabyagala abantu baleme kubonaabona tutambudde mu nsi eno ne mukama wange era nsonyiwe taata. I didn't even follow the protocol okwaniriza wano nze obwedda ndi munyiivaawo sikyagala abantu babonaabonera bwereere mbikooya abantu bali mu makomera byataka ne makomera kumanya abantu bano baasibirwa ki. Nakitandise okutambula mu makomera njagala kumanya abantu bali mu makomera babasibira ki because nafuna information entuufu nti abantu babasiba nga babasibidde criminal charges kumbe ebintu by'amataka bajjewo obujulizi abakaga batwala amataka. Nedda ebyo tetukyabyagala mu ggwanga. Pulezidenti yalwanirira ddembe ly'abantu tewali bantu kuddamu kubonaabona. Wano byonna tubiwulidde naye nze nali mmanyi waliwo akakiiko akanoonyereza era saayagala crashing sa tiimu naye ku luno ngenda kusindika a team with the help of my colleague and corruption head Afande Isoke wano wajjewa tiimu egenda kujjako obuzibu bwa nakasongola mu ttaka. Honorable MP wamwe bwe yagambye nti mwagala pulezidenti adde wano mumubuuze ebibuuzo ebyo ebibuuzo tetugenda bikkiriza because ajja kubaddamu ebintu byatamanyi. Pulezidenti yabawa ettaka ye bw'abeerayo olusolooza ettaka lyammwe mwalifuna kati tulina okuteeka ebyo mu nkola naye kati sigenda kugamba nti waliwo akakiiko akanoonyereza ngenda kusindika wano akakiiko kagenda tubuulira amazima. Tuleme kulilayinga ku birala wabula tulilayinga akakiiko akava mu ofisi ya pulezidenti because ebirala ati omwajja wano n'ayogera ebibye omulala n'ayogera ebibye osanga abantu bataano bonna tebakkiriziganya kati ffe tugenda kukkiriza kyani. Twagala tukkirize ekintu ekivudde mu ofisi ya pulezidenti nga tiimu ya mu ofisi ya pulezidenti yezze wano oba oliawo basobola okutugamba amazima. Ekirala kyenjagala okukomekereza benkovu bantu mmwe basabye nnyo n'obuwombeefu bungi obutebenkevu bubeerewo muleme kukola akavuyo. Ku luno ngenda kukola kye nina okukola nga minisita anyambyeko ekizibu kya nakasongola n'ettaka kigwewo pulezidenti aleme kutuuka wano ate mutandika okumubuuza ebibuuzo ng'ate mubibuuza bubuuzo bya mirimu gyaffe. Obutebenkevu bubeerewo akulira poliisi wano wuuno abiwulidde saagala kuddamu kukwata bantu malicious damages n'ebirala tubikooye because ebyetooleddwa mu nsi yonna si nakasongola yokka. Tumaze okitegeera nti abantu ba wansi banyigirizibwa ate nga abagagga naffe abamu abava mu offices ennene ffe babbi. Sikyabwenkanya nti abagagga n'abalala pulezidenti be yawa emirimu oba bali mu bitongole ebimu ebya gavumenti babonyabonye omuntu wa wansi ekyo nkikaanye era bwe mbanga nkyali mulamu pulezidenti agenda okutuuka wano nga tulina solution y'ekintu kino. Era njagala kwebaza RDC wammwe kusaba tubiteeke mu nkola abantu bano bafune amazima nga bwagambye nti amazima kikulu kati amazima ago galina okuzaala obwenkanya abantu be nakasongola bafune emirembe. Ate ekirala muleme kugira mu mawanga muleme kukyawagana bwe bibanga bituufu because nze njagala bagamba omuntu ayinza okulowooza ndi munyankole naye siri oyinza okusanga nga jjajja wange muluuli kati bw'ogenda kukira munno bwereere osange ng'omusayi gwe gumu. Mwagalagane lwakuba pulezidenti ekyo kye yalwanirira wabeerewo eddembe yagenda okugenda mu nsiko ng'abantu beeyawuddemu. Si kirungi nti basigale nga beeyawudde ate ye ng'alowooza yalwanirira kituufu. Basaba mwagalagane ffe n'omusayi gwe gumu. Mukama abawe omukisa. Twava wano musisi ng'abantu bakaaba musisi. Era njagala okijjukire bulungi because nze bwe mba ntambula abantu bange barecordinga I'll put for you recordings. Musisi ani? Agambadde ntuddawo negamba musisi lulinda kati. Who is the
akasajja bannange kangu